Akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga akakulemberwa omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama kawanduukuludde Walukaga Mathias okuba omu ku abo abavuganya mu Busiro East. Walukaga muna NUP yali yawandiisibwa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwa October okubeera omu ku abo abeesimbyewo mu kifo kino ku bubaka bwa Paalamenti. Wabula amawulire getukedde nago olunaku olwaleero nga ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwa December omwaka 2025 nga gatulaga nti Walukaga Mathias awanduukuluddwa ku lw'ensonga nti certificate gye ya presenting ey'amachuwa age entry eri akakiiko k'ebyokulonda nga nominatingibwa yali yaggwako, era akakiiko k'ebyokulonda ne kawa ensonga zaako nga wengenda ozikubuulira oba nga wengenda okuzitemaatema. Mu ntemaatema yange olunaku olwaleero ngenda kwongera okutematema chances ziri waani kati, because Walukaga kalwabadde kalina n'ebitundu nga 9 ku buli 100, but chances ziri waani olwaleero kwabo abatinitini abewandiisa abasigaddemu wakati Walukaga kisobola okumutaasa kooti, kugenda mu kooti kujulira kooti ejjungulula ebyo akakiiko k'ebyokulonda bikabadde kasazeewo, kubanga wano mu Uganda akakiiko k'ebyokulonda tekalina maanyi ga nkomeredde, kasobola okulangirira omuntu ku bwa kansala ku bubaka bwa Paalamenti n'aggyibwayo kooti. Ekyo twali tukirabyeko era kibaddewo bangi mu first time yaabwe bagenda mu Paalamenti nga ba Muwanga Kivumbi, bano ba Kasibante Moses n'abalala bagwa mu kkowe eryo nga bagenda kubanga kooti ye yabateekayo, naye nga akakiiko k'ebyokulonda kali kalangiridde muntu mulala. So nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti osibye oti afunye okusoomoozebwa nkusaasidde nnyo, ofiiriddwa olwaziza n'okusoomoozebwa okulala. So tuuka ku buwanguzi nkuyozaayoza, nze Matias Sekanjako, tuli ku MS Media. Nkwebaza okusubscribinga, nkwebaza okulaba. So leero tugenda tematema Kyadondo Busiro East yonna omulundi ogumu, naye tugenda kusooka ku nsonga ya Walukaga tugitemeeteme ogitegeere bulungi nnyo. Ensonga y'akakiiko k'ebyokulonda eri nti certificate ya Walukaga yaggwako, si lwakuba nti Walukaga teyakola machuwa age entry n'amuyita, yamuyita ne percentage ya 54%. Si lwakubanga nti National Council for Higher Education teyakakasa certificate ya Walukaga, yagikakasa, but ground y'akakiiko k'ebyokulonda eri nti expire. Njagala oteeka ekigambo expire mu bukomera, eri expire nti certificate ey'omukulu Mathias Walukaga Mulumba duka ekibabu yayitako. Busiro East yemu ku constituency ezibadde ziri mu clear lane nti zigenda kuwangulibwa NUP, naye olwaleero zizzemu okutaataaganyizibwa okw'okusalawo eri akakiiko k'ebyokulonda. N'ekino kyolina okutegeera nti Seggona si eyaloopa Walukaga, eyaloopa Walukaga concerned citizen. Seggona teyaloopa Walukaga, eyaloopa Walukaga concerned citizen. Ekyo nakyo njagala tukitegeere bulungi nnyo. Isi ng'ewa ensala yaayo ejjeyo omusango ogwasalibwa kooti ensukulumu mu mwaka gwa 2007, era ng'omusango guno gwali wakati wa Gole Nicholas Davis nga ayabika ne Roy Kiryampawo. Kooti ensukulumu yasala bweti ng'egamba nti certificate okuva mu National Council for Higher Education si qualification yonga yo, era tesobola kuwabulamu document eyayitako oba etaliiyo. Mu Luzungu kiri bwe kiti nti the Supreme Court observed that 2007 gwe mwaka gutwogerako that a certificate of National Council for Higher Education is not a qualification by itself, and it cannot give life to any invalid or expired qualification. Nti bwogenda mu National Council for Higher Education, kubanga Walukaga yagendayo, era Walukaga bwagendayo n'akakasibwa nti wakola machuwa age entry ng'omukolera ku IUIU, Islamic University in Uganda. After kukakasibwa oba after kumukakasa, omusango gwa 2007
gugamba Supreme Court bwe yasala nti National Council kyekuwa for higher education no kitwala, it is not a qualification itself. Tesobola kuwabula mu document yayitako oba document etaliyo, kati document yawalukaga ebadde yayitako. Mu ruling, in the light of the above observation, the commission under min cap 048/2025 found that the certificate of the mature age walukaga je ya presenting ku nomination add by 23rd kubanga ba nominating 23rd October 2025 clearly expired. Mukirabika kiri mu girasi nti agenda gi presenting eri isi yali yayitako era nayongerayo ngaaga accordingly candidate Walukaga Mathias lacked the requisite minimum formal qualifications for the elective office of member of parliament as stipulated under section 4 subsection 1 subsection C of the Parliamentary Election Act Cap 177. Candidate Walukaga Mathias therefore stands denominated. Justice Byabakama Mugenyi Simon, Chairperson Electoral Commission. CC copy Walukaga Mathias M/S Narukola Advocate Solicitors. Returning Officer Wakiso Electoral Commission Wakiso District. Kati kucha oyatulire ebibuuzo nawo njagala ndowooza tuyisemu kati nnyo. Njagala tuyisemu kati nnyo hearing of petition. Okay, at the hearing of the petition, the respondent attended a letter from the Islamic University in Uganda, IUIU, dated 11th November 2025, clarifying that Walukaga Mathias sat for mature age a test held on 25th February 2023 and obtained a score of 54%. The same letter stated that the certificate expires after 2 years. The same letter ya Islamic University, IUIU, Islamic University in Uganda, egamba nti bannaye Walukaga yali muyizi waffe, teyali muyizi, yatula ebibuuzo bya mature age era n'abiyita n'ebitundu 5 ku buli 100. Naye wadde yabiyita otuwandiikidde ebbaluwa eno certificate ye eyaggwako. The same letter stated that the certificate expires, okay, stated that the certificate expires after 2 years. Letter eyo je yawandiika egamba nti certificate yeggwako oluvannyuma lwa myaka 2 ku kutaputa obulungi ebigambo. After 2 years. If the candidate has not used it to enroll for further studies, candidate wabata je yambisizza okweyongerayo ku misomo. Otherwise, the certificate remained valid. Certificate esigala nga ntuufu. However, the said certificate of mature age has a lifespan of 2 years, which period is specifically stated on the document. Document eri yenyini eriko nti eggwako oluvannyuma lw'emyaka 2. So mu bufunze Walukaga jiddwayo, but Walukaga jiddwayo kuwa certificate ya mature age je yayita eyebitundu 5 ku buli 100 yafuna mu paper ezo ze yakola ne bamuwa certificate eyo. Na ye certificate bwe batuukira okumunominating ngena kuzomwezi 23 October 2025 yali yaggwako. Sibwa kubanga yabikola. Sibwa kubanga yabiyita. National Council for Higher Education ne stampingako negamba nti bannaye nti ono kitufu yabikolera n'abiyita naye ekimujjisizaayo ground y'okumusikayo y'okumukikinga out eri expired. Ekyo njagala tukitegeere bulungi, eri expired. So chances si Walukaga zasigazizza okudda ku ballot paper, chance eri emu ya kugenda mu kooti ng'aloopa omusango, ng'aloopa ne EC, kooti ejungulule EC bye yasalawo ngegamba nti bye yasalawo bifugwe fufululefu era olw'embeera eyo adde ku ballot paper. Bwe kitaba ekyo ne kigenda bwe kiti
Walukagga batagenda kulabikira ku ballot paper yonna era batagenda kubomu kuba candidate abagenda okutikingibwa mu kalulu ka 2026 ngena kuzo mwezi 15 mwezi gwa January mu Busiro East ngombaka wa parliament. Nkugambye ground ye mugisayo ya expire. Si ya kuba nti yabikola, si ya kuba nti ya forging ngati yabikola, si ya kubanga National Council for Education teyakola ki byonna yabikola but expired. Nti agenda okuleta okumunominatinga ngenda kuzomeza 23 Oktober. Walukagga certificate je yaleta nga nayo yennyini kuliko ekigambo expired, kuliko ekigambo expires after 2 years yali yaggwako. So byabaka maneba mu kakiko k'ebyokulonda ze ground kwe basinzidde okumusikayo. Bwe baba basinzidde ku ground ezo okumusikayo ayinawo kyasobola, ayinawo omuwatu omulamu asobola okuyita okujja ku ballot paper ye weeguli muwatu aki gwa kubeera kugenda mu kooti banamateeka be kubanga ndabyeko Lubongo ya Secretary General n'abalala nga batudde mu press conference nga boogera nga bagamba buli kimu akiina bati bamusiseeyo. Kooti esobola okusazaamu okujungulula okusala kwa kakiko k'ebyokulonda kubanga kooti ze Uganda zisinga akakiko k'ebyokulonda amaanyi tekiringa kiri Tanzania nti kooti bwesala nti akakiko k'ebyokulonda kagamba nti gundi yawangudde kuba kansala tajjibwayo ajjibwayo wano mu Uganda. So Walukagga ground gy'ayina yagenda mu kooti n'obujulizi bwonna bw'ayina bajungulule ebisaliddwa akakiko k'ebyokulonda. Akakiko k'ebyokulonda kakkiririza mu kooti ze Uganda era kabakasomuzza ku ballot paper yensonga lwaki badde bawandiika ebbaluwa bakopingiddeko returning officer isi ayina omusango mu kino ye bwebanga yakitegera nti kikyamu okunominatinga yensonga lwaki mu musango gwa 27 bano gwe basaitinze aba electoral commission bagambye nti omusango guno gwaliwo wakati wono no observation ze bakola further observed that the certificate of the National Council further observed that a certificate of National Council for Education is not a qualification by itself. National Council bekakasa nti wakola sini yomukaga wadde bintu byo byabula naye olina okuleetako ebijjulirize ebikakasa certificate gyekuwadde okusinziira ku guno omusango gwa Supreme Court tewa certificate yennyini nti si qualification si kyekikakasa. Observed ekyo nkimaze by itself and it cannot give life to any invalid or expired qualification. Ekisooka tesobola kuwabulamu eri certificate etaliyo invalid. Ekyokubiri tesobola kuwabulamu eri certificate eyaggwako kati eya Walukagga ebadde yaggwako. So National Council for Education wadde yamuwa certificate nekakasa kale ya verifying documents ze ne mwana certificate nti wazikola naye tesobola kuwabulamu certificate ya Walukagga yaggwako kibabadde bagezaako okutegeeza tesobola kuwabulamu certificate ya Mathias Walukagga eyaggwako ekukakasa but giving it life tekisoboka and giving it life webanga teriyo ngeri invalid tekisoboka and it cannot be a qualification by itself. Ndoza kati aonjaga tumalirizeyo bulungi omuwatwa oba oluguudo mwasobola okuyita olulala lwa kooti asobola okugenda mu kooti kooti era esobola okujungulula bino okusinziira ku bujulizi obunaabutwaliddwa kubanga mu kooti awangula omusango ekisooka tabeera si abeera omutuufu si we kibeera awangula omusango mu kooti yo yasobola okunnyonnyola osobola okunnyonnyola beyond reasonable doubt. Yensonga lwaki munnamateeka ogenda mu musango n'omubulira nti ekituufu nze guno omusango naguzza naggamba sooka ompe buli kyetaagisa ekitusobozesa okuwangula omusango n'omugamba kino nekino kati buli kimu bagenda okukireeta kubanga giri giba misango mirala egyo tugireke nti we mugenda mu misango egimu obujulizi musooka ne mugabana ku bujulizi n'olinako ku bujulizi bwe ekyo kibanga tekyaliwo mu disclosure bagita disclosure kibanga tekyaliwo era bwetwa obujulizi nga katugambe olese witness nga mu disclosure teyaliwo mukubyeko bukubi bagamba nti oyo teyalimu mu disclosure era tugenda mukiriza kujja ku stand ebyo byali bibeerawo. So omuwata gwalina gwagenda mu kooti asogenda mu kooti era kooti esobola okusazaamu ebyakakiko k'ebyokulonda ebyakakiko k'ebyokulonda bikawadde si bye byenkomeredde. Tugenze mu Busiro East olwaleero kubeesimbyewo ani asobola era chances kubina ebizze kubanga ebyobufuzi bikyuka mu katikitiki okujjayo obujja Walukagga kiina gwe kisobola okuleeta just awo okubeerawo okubanga
ye w'amaanyi kijja ono mu kibalo kubanga kituufu kiri nti Walukaga lwabadde agenda kawangula naye ebitundu nga 9 ku buli 100 ebitundu 9 ku buli 100 Walukaga lwabadde akayoola era bino bye bimutaataganya naye katugambe n'agenda mu kooti n'awangula ate abajja kawangula n'ebitundu nga 9 ku buli 100 Ebusiro East tusobola okulaba ekyo kye bayita protest vote ekituufu okulonda omunafu oba okuwandiika tali ku ballot paper ne bawandiikako abantu abasinze ne bawandiikako muntu oyo kubeesimbyewo bali ani alina chance ey'okuwangula essaawa zino leesi eno kubaddeko Walukaga Mathias oyo olwaleero bamukikinze out olw'ensonga document gye yaleeta ntuufu naye yaggwako waliyo ombaka aliyo kati Medad Sseggona oyo ajidde ku ssaawa Sseggona ajidde ku ssaawa kale yali independent waliyo Engineer Nakate Lilian okay Sseggona ajidde ku ki Sseggona munnamateeka abaddeyo ebisanja ebiwera kanda basooka okay munnamate asooka abaliyo Engineer Nakate Lilian Sseggona Medad Lubega Sseggona oyo afuze ekitundu ekyo emyaka 15 Mathias Walukaga wa NUP gwe bakikinze out Magola Emmanuel wa independent Nasolo Irene Abudulu Kiyimba oyo wa NRM Kangave Fred Banji Fatuma wa ANT Kangave Fred wa FDC Banji Fatuma wa ANT abo be bamu kubali ku luwukano kakati ku Engineer Nakate Lilian Medad Sseggona Magola Emmanuel Nasolo Irene Abudulu Kiyimba Kangave Fred Banji Fatuma ne Kalungi Masmus ani aina chance kubanga ekituufu Walukaga yabadde agenda okuwangula akalulu ako ekyo si kirumamu but bw'aba taliiwo because ensi tefugibwa nga tewali kiddako ensi tefugibwa nga tewali kiddako ne politics kansala bw'ava balonderawo kansala omulala president bw'ava balonderawo omulala ensi tefugibwa nga waliwo space nti waliwo ki space kinene nnyo yensonga lwaki bw'okwata omugaati n'oguteeka wano nature obutonde bukugamba omugaati ogwo olina kugulya oba ekyokulya kyonna oba emmere ng'eyo oli gy'akutte singa emmere emalawo eddakiika 5 nga togikutteeko ejjamu obuwuka butegeeza kibutegeeza nti walina obbeerawo ekiddako emmere eyo n'oggirya bw'otagirya waliwo alina oggiyingiramu so kati Walukaga tumugjeewo nga tumugjeeko yakyalina ebizibu bye kati kubano ani alina chance ono analysis wange atali mu kyekubiira kyonna saagala ogane nti owagira ono n'ebirala chance agiyina mu kulaba kwange ye Magola Emmanuel lwaki tafugangako kitundu ekyo era abaddewo ng'avuganya n'ebitinitini alina byakoledde aba Busiro East nti lwaki Sseggona talina chance ewangula wadde Walukaga avuddewo because abadde emyaka 15 abadde alina slogan eri simanya yakuba yeyanziba n'ebirala bigwa mu kkowa eryo abalonzi aba Uganda obudde obusinga basesetuka okuva ku birowoozo ne byotesa mu palamenti nga kati kye baliko obudde obusinga bali ku nsonga ya ani atubeererawo chances kati ebitundu nga 6 ku buli 100 Magola abiyina ye chance y'omuntu ayinza okuba nga alina ku maanyi but waliwo ne chance ya protest vote okulonda omunafu NUP singa bagenda mu kooti ne bavaayo nga ebivudde ebyo ebimu n'ebya EC akalulu kano kaba mu mikono gya NUP gwewagidde yenna
ne olukaga gwana agenda kulale enaga bannaye ono gwe tubatulonda asobola okuwangula akalulu. Naye singa NUPS likana gamba nti owaffe bamujjeemu tetugenda kuddamu kwogera kigambo kyonna ku bintu by'okulonda era ffe tubyesonyiye. Basobola okukola protest vote ekyaliwo mu G8 mu Kasese mu Kasese North Kasese North nga Dr. Crispus Kiyongo wa UPM nga katandika emyezi 6 nga tugende mu kulonda ngo waddi pia temuddwa UPC ne bagano mulonda wadde yayina obuyinza n'ebirala ne balonda wa UPM. Ekyo nakyo kisoboka. In fact protest vote ya UPJ yogerako je muwulira entuufu etali eno kisimanya kalonde kakumi bichi ebi entuufu tusogira Ebusiro East ng'omunafu alondeddwa obanga ballot paper esinzeeko abantu abangi nga ballot paper esinzeeko abantu abangi nga bajiwandiseko omuntu atali ku ballot paper olina akwataka nge nakatekako Walukaga Mathias nakatekako NUP eyo nga yesinze waddenga oli ali mu mateeka yasobola n'okulondebwa naye chances ziri wa Magoola. Lwaki Magoola mu makadi tanabako tayogerangako kigambo kya Busagwa eri NUP takyogerangako ekirala abadde mu bantu ba Busiro East era mu mbeera mujja abadde mu bantu ba Busiro East ekisooka bamutegeera abategeera Seguna abadde bamulonda because abadde best wadde ngono abadde gudu kati Walukaga abadde tagenda kulondebwa kubanga ali best ku Magoola. Kulokuba nti ekibiina kyalimu kyekina amasanyalaze mu kitundu ekyokubiri atuukagana n'omuntu wa bulijjo owa bodaboda bazigatta owa taxi kyekimu atunda ku kkubo emmere kyekimu asima atunda omusenyu wali ku kkubo kyekimu n'ebirala kati nga bondi eno waliwo ka magnet akasika omuntu wa bulijjo ne Walukaga nga bakwatagana era temukyewunya lwaki president wa NUP akunganya abantu ekisinga ekisookera ddala ayina abantu bagabana nabo ebyafaayo bangi ate nga bebasinga obungi mu nsi. Yali ku kikomando yasulako mu ghetto abaddeko nga abantu bamulaba nga atandika alwanye ng'omuntu okusitula obulamu bwe kati waliwo bangi abamufaanagana abagala okujja okusooka okumulaba omusajja oyo olaba naye yali ku kikomando nga nange nkirya kitegeeza nange nsobola kati abo abamu bajja kulaali okumulaba nti aina magnet eskabali lwaki bajja baba ina bibafaanaganya kati ne Walukaga kyabadde ayina Ebusiro kati Magoola yewadde corporate centers ina neera n'abantu ababaddemu then ekibiina kino abantu kyabasinga okukkiriza mu Busiro East wadde tekyamuwa kaadi teyakuba nduulu nnene nga gye twalaba y'abantu abalala yagamba kanje independent kubanga okujja independent kitegeeza ntokkiriza mu kibiina osobola nga ofunye obutali bwenkanya mu kibiina ky'ebyobufuzi oba osobola okubeera nga gwe wennyini weeyagaliza bibiri bisobola okubeerawo nakigwanyizi oba opportunist oba obutali bwenkanya ekyo kisoboka. So chances ku nsonga nga abantu bagamba kale wadde mumugjeewo oyo katuwono azina ye Magoola okuwangula akalulu kati Bwana Segona abaddewo ateesezza myaka 15 n'ekituufu kiri nti wadde nga Walukaga agenze Segona mulesitaliimu kino nkyogera mbabuulira amazima kati ku nsonga ya protest vote tulonde omunafu ate Kangave wajjira omuvuzi wa bodaboda mumujjukira omuvuzi wa bodaboda yagamba gundi yansibya biki byaliwo bingi Kangave mu protest vote asobola okujja mu line eyo but kuchokuba nti no tujizoona agenze tufunye tutya option the better candidate abantu kubasobola okulonda mu bantu nga mwali nga abadde nabo wadde tafugangako kisobola okugwewa Magoola kiki ekikuba Segona ekisooka myaka 15 kubanga wabadde mbaka wa parliament kyesonga lwaki n'abafuna kadi za NUP nga bamwanga Kivumbi bagenda kufuna okusoomozebwa okw'amaanyi wadde nga ayina kadi naye myaka 15 gisobola okumukuba kati abantu bawano naddala mu Buganda kati nga Busiro East baagala nnyo kubanga twava ku bintu by'okuteesa ndisimanya gundi muteesa mulungi ensonga lwaki ab'ebitibwa bazze nga bakasajja ne bafuna obululu 15 mu leesi ba professor aba masters aba PhD balemereddwa okomawo
mulesi babivuddemu kati akalulu kafuuka kagula ambulance kakuziika kakufukirira abantu mazzi ku mukolo osobola okumpererera ku mwana ombeereddewo otya ebyo kati mwebyo ate Sseggona tagwayo Sseggona ng'omuntu amanyi emirimu gy'omubaka parliament representation oversight law making kukola amateeka mu lukiiko kukola ku budget appropriation ebyo abimanyi but ate abantu ba bulijjo abalonda tebabiriiko babivaako yensonga lwaki nti tali mu mitima gyabwe azipaanaawo twogerera bino tali mu mitima gyabwe yensonga lwaki nkugamba nti mulesi wadde walukaga avuddemu oli taliimu andi n'ekyokubiri nga tugenze mu kalulu n'ekyokubiri tasobola kukikwata okay ekyokubiri ku Sseggona ku Magoola ne Sseggona okay Sseggona ekyokubiri oba ekyokusatu tasobola kukikwata naye ekisooka mu bantu tasobola kakati okusomoozebwa kwa NUP kwe kuno nti erina bye yammakadi nga qualification baziina neziwa omuntu abuusibwa naye ate nga kwabo be yammakadi erina okulondawo bwenaawagira naye nga tukakasa tesobola kuwagira Sseggona Magoola yesobola okumuwagira kuwa ebintu ebyenjawulo kati mu kumuwagira naye ereba n'okusomoozebwa tesobola mu controlling 100% because is not NUP member independent nga bolaba Nsanja Patrick bwe yajjanga wa independent nga NUP mu myekadi naye bwe yamala okuwangula yategeera nti waliwo okubuzaabuzibwa n'agamba nti bano kambaleke nga we bali bye bakola byebyo bibagwana kanzije ntambule nabo najja natambula nabo kati kuno ne bamuwa kadi kakati ebimu ku bifo bye tubale tumanyi nti bigenda kuwangulibwa omusa NUP kye kyabusiro East ekyo kati kyagalo giva mu ngalo naye tekinaba kugiva mu ngalo 100% wakyaliwo omuwaatwa gwa kooti esoosa zaamwe bya isi kati wano bwe batenayo candidate bojja mu constituency ono bakalculative nnyo kubanga onoonyayo kalulu kongwa president by all means ojja kuwangulayo kuba president but MP ogenda kola otya Sseggona asobola okugondera kuba Sseggona asobola okugondera mu kulaba kwange asobola mu budde buno nga muli mu kalulu bwawangula asobola okugongera n'akugondera asobola okugondera naye ate wa independent ne Magoola kye kimu tewakyali muwaatwa ga nomination tewakyali muwaatwa ogwa nomination nti bademba nominating ogwo muwaatwa tegukyaliwo bannamateeka bangi basuulibwa nga munnamateeka muganda wa Ivan Kimuli Kigozi yali reporter wa NTV kati mulimi ba Sseggona ne balonda ono yagezaako yeefubako ng'omuntu kubanga yakulaga nti amala ya mukaaga n'agenda mu ndongo machiwayo gyagikoze biki naye bagijeyo ku ground ya expire kati kiba kiribwa kityo ekibiina kigenda kola kitya kubanga kirina okufuna gwe kiwagira kirina okusooka ne kiraba ayina amaanyi kubanga olina kuwagira ayina maanyi ekyokubiri tali kwambulera kati wajja kubanga ambulera teriiwo nga waliwo saawa waliwo mipiira waliwo kisumuluzo waliwo logologo twala tugende byebiriwo ebirala ANT nazo weziri NUP esobola okufuna ekibiina ky'ebyobufuzi n'ekidde mabega negamba nti ku mbeera eno mulondeka nga vo FDC oba waliwo gwenda byo wa ANT kijirabisa kisobola okugifunira kubanga wano tuli ku oyitawo otya bwe kiba kiganye biri gwe twaleese ekituufu agukuba naye atuuse nga talina mpapula za fufa tagenda kusobola kusamba biri tulina wasobola tasobola naye asobola ajje so chances nziraba wa Magoola Emmanuel okubanga nti asobola okujja ekifo kino walukaga singa bigenda bwe biti ne bigaana nga asobola okujjayo ekifo kino but asobola okukijjayo nnyo n'amaanyi nga NUP emukwatiddeko kubanga yali muntu waabwe okujja nga independent tekitegeeza nti tekitegeeza nti tokkiriza mu kibiina osobola nga afuna obutali bwenkanya mu kibiina mu kugaba gye bagaba mu tikiti n'ogamba nfunye obutali bwenkanya n'ojja nga independent bano abalala balina chances ezijja nabyewo wa ANT nabyewo wa FDC n'abalala chances baziina ono alina chances alina kweyisa atya n'ekibiina kubanga ekibiina ekirina abantu kyekyo naye kati abantu tebakyabagasa kubanga tebalinawo candidate newe bawagira Magoola n'awangula tebamulinaako control 100% kasobola kuba ka buntu n'agamba wayi bampagira
kanzire eri ekibiina kantole eri ekibiina kokasize ekibiina kanzi kubanga independent asoko okulonda waagwa waliwo abalonda ne bagwa mu NRM waliwo abalonda ne bagwa mu DP waliwo abalonda ne bagwa mu NUP nga bolaba Nsanja kye yakola noga nti nze nsazeewo okulonda wano kangwe waneeno olwaleero ku lw'ensonga nti wadde ndi independent nenzikiriza mu kibiina kino kati okusoomozebwa okuliwo nti abantu obayina naye tebakyakuyamba kati tebakyakuyamba ogenda kolagana otya n'abantu bano abasigadde kubanga olina okulondawo omuntu omu gw'olaba nti asobola okuwangula n'ombako ne control ebyo nga bikyaliwo bityo NUP erina kusooka kuyiiya ezze etya Mulumba bwe kigaana ku ground zonna nga kigaanye Mulumba alina kugenda kusoma kubanga ebyo nabyo biri bwe bityo alina okukakasa nti ekituufu n'empapula taziina ezimala abadde alina bigattiriza kubanga tubadde tugattiriza so kagende mu palamenti asoma amalize diguri ye ajje kati alina kuddayo ku ssomero ekibuuzo chance ye okubanga agenda badako mbaka palamenti tefudde NUP enabe kyalina amaanyi mu Busiro era dynamics ezinabeerawo za politics zinaamusobozesa okujja ekyo nakyo kikulu kubanga emyaka 5 mu byobufuzi minene jenkana emyaka ejuwera kubanga otuuka nga FDC yalina amaanyi mu 2016 mutuka mu 2020 nga NUP gye tutamanya nako nga yeyina amaanyi so ebyobufuzi bikyuka mu buli dakiika era mu buli katikitiki kakati lwaki bikyuka mu buli nti nekya Busiro East kikyuse mu dakiika kumakya ku maliri nga tufuna bbaluwa ya isi ekyusiza buli kimu kati ekyusa ebibalo nekyusa buli kyewaligambye nti oba kiri kitya byonna ebikyusa so amaanyi ngalaba wa Magoola kyalina okukola bangambye ali bweru alina okukoma ku ground okunoonya akalulu naye ate era nonti 100% kugambye alinako ebitundu 6 ku buli 100 ana bisigala kuba neeno dynamics z'ebyobufuzi ezinaabeerawo nga tugenda mu kalulu mu January 10 mpaka nga 15 naye era zisobola okusalawo eddoboozi ly'abano abafuga constituency eyo abagiinamu abantu abangi n'enneeyisa y'abano bakandidate abasigaddemu but ebyo byonna tubibala singa kooti ebeera bano gye bayinza okulaga nga naye enywezeza bunyweza kya isi bwetanywaza kya isi n'emukomyawo Mulumba negamba nti Mulumba bano bakujja mu bukyamu abawangula n'ebitundu 9 ku buli 10 mu 7 ku buli 10 ne basigaza ebitundu 3 byokka as per now nga webiri Magoola chances azina era kyazina so mu mbeera nga bweri kati Kangave Fred Banji Fatuma Kalungi Masamus Abudulu Kiyimba Nasolo Irene Magoola Emmanuel ani omulala awo Medadi Lubega Segona nga incumbent ne engineer Nakato Lilian bebali mu race era omupiira guli mu ngalo zaabwe kati kyabuvunanyizibwa buli omu okusamba ensamba gy'asambamu okulaba osobola okuwangula ekifo ekyo naye chances olwaleero kunze zino prediction zange si zammwe era tozeevumako nga njogedde nti Magoola yasobola okuwangula akalulu bw'osobola okugamba nti Kangave akajjayo olina agamba nti Irene akajjayo olina agamba nti engineer gundi akajjayo simugaana nze okusinziira ku nze Magoola yali mu race essaawa zino era bw'aba azannye bulungi empiki z'ebyobufuzi mpaka nga 15 asobola okuwangula credit gye yasooka okufuna yabutavaayo kwogera nga bamumye kaadi kukuba misumali egyakatiko era ekibiina kya NUP ekyo kimusobozesa n'okubeera kulaale Kyagulanyi gy'anaabako mu Busiro East era Kyagulanyi asobola okumuwanika nga bwe bawanise Jamiru Kivumbi mu Bukoto Central kubanga Ntamu yabba kadi ya Jamiru bwe bagamba naye era Ntamu wadde ali ku Sintamu Jamiru yabba kadi ya Ntamu naye era Ntamu wadde ali ku Ntamu
ngakabonero ke seppichi ngakabonero ke NUP bwe yatuuse e Masaka teyawanise wa umbrella ya jibba yawanise entamu nega nti ono bamubako tikiti yewaffe kati eneyisayi ensamba yeyebyobufuzi enyinyonyola gyagenda okunyonyamu abantu kubanga abadasudola naye ogwa nagamba bwe buzibu bwe okugenda mu constituency ononya akalunga asindikayo wa agent kati ate Sseggona ye ali ku ground naye chances ze ekimukuba myaka 15 ekyokubiri ayakuba yeyanziba ekyokusatu sente ze bamukwata nazo mu motoka milioni 1018 eyo yonna bimukuba ekyokuna ekimukuba tenga kyalina okukola ngomba ka parliament nti tabawa ni mu balonzi be Uganda ekyo kibeera kikuba so mumbeera eno mumbeera nga bweri kati Magoola chances ebitwa anodi ebyo bisobola okukyuka ku decision ya NUP ne ku lukungano lunakubibwa nani gwe banawanika kisobola okukyuka kubanga abantu babusira ba wansi bo balowooza nti President Museveni NRM yejjeyo Walukagga naye ate akakiko kali yakulonda badenga President Museveni ya londo nakakulira kati mulimu abantu botagenda kugamba botagenda kunyumiza story bonga bagamba ono yajjeyo omuntu waffe so mumbeera eyo buli omu kati alina okukola kyakola ebyobufuzi campaign ziringa bolaba pepa ogitandika olina 10 pepa ogitandika olina 10 n'ogiyingira ngo olina 10 kubanga bojuza anse esooka nga nfuno osigaza 9 nojuza yokubiri nga nfuno osigaza 9 kati campaign ositandika olina ku 10 kati ebigambo byo ensengeka yabyo abantu obaddemu otya ekyo nakyo kisobola okulaga nti ovaawo batovaawo okawangula batokawangula so embeera ya Walukagga yeyo olwaleero gye nsobodde otema abalonzi level yaffe yekyali yeyo yakulonda ani aziika ani akola kyana ani akola kino but mu mbeera nambulukufu bwe yandibadde nga yakulonda abantu ba muzinzi mu bonna the most qualified person there is Sseggona but ensi yavaawo tuli ku birala so tulisobola okuddayo ku drawing board naye kubiriwo kati Magoola kyalina chance akuume atakumira mpeera